twagenza okukiraba nga ate buli bwenguzi tebukyali mu opposition wokka tebuli mu government wokka wabula n'omu opposition era nze kyasinze nze okundeeta ku luno ye Senyonyi Senyonyi bamugambye yali akawumbi kamu miliyoni 7 n'olwaleero tanaba kwogera yabadde ataddeyo omusango naye omusango ate yagugyeyo kyogamba nti ogwadini Lubowa yagugyeyo bwe nawulidde nti yagugyeyo lwakutaano bale sinagenda ku kooti kulaba ne bagambe nti yagugyeyo anti kakati yategedde nti bagenda kuleeta obujulizi era kinaavaamu byebyo hati ndowooza n'asalawo agugyeyo kakati mu nsonga eyo tusazeewo twekalakaase Katuwanjulire Zulu Tours and Travel Limited ba visa experts mu Europe kata mu Asian countries bakuwa amagezi engeri gy'oyinza okufuna mu visa mu nsinga Canada, USA, UK, Germany, Poland, Iceland, Netherlands, Luxembourg. Bayina services nga visa consultancy, visa applications, air ticket bookings, hotel bookings, airport pickup kata ne drop off, boat cruise, passport processing, vacations. Bakuyambako engeri gy'oyinza okufuna work permits, tourist visas, visit visas, student visas, business visas, group visas, kata medication visas. Okumanya ebisingawo bufune ku 0770 oyinza n'okugendako ku offices zaabwe ku Church House Kampala Road level y'omusanvu room 82 beba Zulu Tours and Travel Limited. Abalungi abalabira emikutu gyaffe gino nate mbaniriza nnyo mu programu yaffe ey'olunaku olwaleero ndine muganda wange Gideon Tugume mutabani wa Karejeya muzzukulu wa Gakyalo eri emijeera ntungamu gwendi nayo olunaku olwaleero nga tugenda kwogera ku nsonga z'okwekalakaasa okwalangiriddwa nti kugenda kubeerawo mu ggwanga lino. Mukulu Tugume azze ayogera ku buli bw'enguzi obukudde ejjembe mu ggwanga n'agamba nti olunaku olwaleero ekimututte okwekalakaasa kwe kubanga ate n'abantu babadde yeesiga banokoddwalira abamu ku abo abagambibwa okuba nti nno tebalidde enguzi baweewe tampisi kundi. So kutubuuzeko Mukulu Tugume. Abatulaba abalungi mbalamusiza temusibye mutyano mwasuze mutyeyo mwebale kubaayo wano tuli ku bunkenke bwennyini nguli buli bwenguzi bufuuso buli bwenguzi buli muntu yena atunda mu nsawo ya munne. So kakati ekiseera kituuse tugenda olunaku olw'enkya 23 tugenda ku parliament. Era twagala kugamba mwe abatulaba abalungi abali ebwera abali ludawa kamera zonna ku parliament olunaku olw'enkya naye tambula mpola gwagenda tokwata jinja tokuba wa polisi toba ebintu by'omuntu era buli anagezaako okubba ng'ayingira edduuka ly'omuntu oyo ye mumukwate era oyo tujja kwate tuli naye omulamu ogwaffe gwakugenda ku parliament kwekalakasa mu mirembe twegenda kwekalakasa mu mirembe. So n'olwekyo mwenna abali eyo mwenna tusuubira nti abapolisi bagenda kutwegattako President Museveni agenda kutwegattako ab'obukiiko obuli mu ofisi ya president omubulwanyisa enguzi ate tumala kumuyita bwe yajja n'atambula ku Constitution Square twamala muyita totubuulira naawe abantu twegattako twegatteko obukiiko obulwanyisa enguzi mwenna mwenkyamu twegatteko. Mukulu Tugume nga bw'atwegatsaako enkya mu kwekalakaasa mbaleetedde kamera endala eno bagiyita namaaso eyina amaaso mayitirivu tolyenanga gamulengejja eno bagiyita gamulengejja ng'embwa ya namaaso ebeera n'amaaso waggulu wano ne wano kakati neno bweri ate neeno eringa eri eya balubu naye omwana wattu oteeka buteesi mulampu horoda n'eryoka ekola ekyajabu n'eryoka ekuketta wenna n'ekuva ebule n'ekudda ebwiya eno gyolaba eno eriko ne wano awali ddoboozi kale nno mwenna bagyetaaga eno kamera gamulengejja eri ku abagyetaaga osobola okuba ku simu noti 7 noti 6 68 39 54 eno gamulengejja owulidde akati nno leero omwana mmoze kyatukola bannaye kamera oli wazimala yaba nibo kyala baffe bajja zigula sibo bazitutegeewaka okitegedde era bazitege ata waka waliwo yani wakati waliwo mutawaana bateekewo ensonga muzimalira mu office bateekewo muddeeka nga mumaze okwesaanya kale nno byebyo nyongero bajjukiza nti naba Ploma Herbal Research Center wali Emmengo bakyagenda mu maaso n'okujjanjaba endwadde eya sukaali bubanga olina sukaali nga n'ebigere byakubotoka gwe totawaana
ate kudda mu kubebbera bubebbe zigenda bakujjanja b'essukaali wali emmengo ku puloma bakuwa doozi mu nnaku 7 bomaze okwetereeza ng'omaze okukyuka mu abasajja batakyakuba bulungi baluti nga zaago zobana olwa ssukaali genda wali emmengo bakujjanja b'essukaali osobole okuddayo ku oliginoyo akati nno mwate abanywa bino ebyokunywa mbu simanya bino byongera maanyi simanya mulonda awo mwetawaanya gwegenda mmengo wali ku Puloma Herbal Research Center bajja kuyamba mu abalina pressure nga pressure yabakuba ne musanyalala saidi bagiyita batyo okusanyalala za attack ezibazita batya okusanyalala ebera stroke nga stroke genda wali emmengo bakuwa eddagala erijja okuyambako okuwona mu mbeera eyo kakati gwe bwobanga oyina ensimbu nga wagwako ne mu kyoto mu abasajja abalwala ndoze empanama tekyalabika naye abantu abalwala bazibasirika nazo empanama ng'ekutawaanya obusajja bwagejja bwamira amazzi genda wali emmengo bajja kuyamba kakati mu abalusaazi zibatawaanya ennaku zino temukyalya bisiike mu abalyanga ensaniya muziwunyirwa luwugge temukyazikwatako mugende emmengo ku Puloma Herbal Research Center bajja kusooka bakaba bakebeza ebyuma ebyabazungu mu abayina embuto waliwo ebyuma ebisala embuto n'emigejjo mugende eyo kakati bano bali ku simu noti 7 noti 9 nya 7 noti 2 noti 7 noti 9 nya 7 noti 2 beba Puloma Herbal Research Center wali emmengo ndine muganda wange Gideon Tugume kanso munnamateeka eyasoma amateeka n'okulwanira eddembe ly'obuntu bwe tuli naye sebo enteekateeka ez'enkya ziri zitya era kiki ekyokuwaliriza okwekalakaasa olunaku olw'enkya tugenda kutambula gwe kennyini gwe kinoomu tolinda banno baba otambulira mu gurupu abantu bano bayinza okutuzingako kati kyoba okola gwe va waka genda ng'agenda okukola tambula genda ku parliament fena tugenda kwekunganira ku parliament awo mu lujja wonna twetaaga abantu kakadde kalamba yes kakadde kalamba ekitugenda okwekalakasiza ekisooka twetaaga abali b'enguzi bategeere nti mu Uganda mulimu abantu abagirwanyisa kubanga twagenza okukiraba nga ate obuli bw'enguzi tebukyalimu opposition wokka tebuli mu government wokka wabula n'omu opposition era nze kyasinze nze okundeeta ku luno ye Senyonyi sebo Senyonyi bamugambye yali akawumbi kamu miliyoni 7 n'olwaleero tanaba kwogera yabadde ataddeyo omusango naye omusango ate yagugyeyo kyogamba nti ogwaddiini Lubowa yagugyeyo bwe nawulidde nti yagugyeyo lwakutaano bale sinagenda ku kooti kulaba ne bagambe nti yagugyeyo anti kakati yategedde bagenda kuleeta obujulizi era kinaavaamu byebyo hati ndowooza n'asalawo agugyeyo kakati mu nsonga eyo tusazeewo twekalakaase tugende mu mirembe tusuubira nti poliisi tegenda kututaataaganya kubanga sindi ya nguzi bwebanga toli ya nguzi totutaataaganya amagye temugenda kutukwatako Prem 7 tosindika bantu Prem 7 gwe twakulabye jjo ebintu byewatandise okulaga abantu n'olaga firimu kati ofuukidde ddala nga vijje bano bagundi ba vidiyo gundi bano abayogerera vidiyo tekyali speech n'alaga amasamba g'emmwanyi yalaze enteeze bwe ziri amayembe n'alaga abali eŋŋoma bwe yalonze kati byalaga alinga omwogezi wa firimu kati era byabaddemu era abantu babadde ku firimu okumala essaawa 5 nga balaba kyatumazeeko enviiri ku mutwe Prem 7 takyali n'abantu ba bulijjo abawejjere yatuvaako Prem 7 takimanyi nti abantu 98 ku buli 100 bali bubi abaana babagobye bali waka yatulaga nti takimanyi nti abantu tebalina yadde eka yaddeemu bwete yettaka ne tugume nga mwotwalidde nange sigirina takimanyi nti abantu tebakyasobola kwetuusaako ekyokulya ekitegeerekeka ennyama ya mutwalo gumu n'ekitundu mu kyalo okulima bw'oba ogenza okulima ku lulimbi lw'omuntu akwa siringi 13 weetaaga ennaku 5 okulya kiro y'ennyama emu okimuyita ebyokusaagamwe bannamawulire buli sitole ya siringi 13 ate eyo gye bayisiza yes nezitayita kati bakitegeeza munnamawulire okugula kiro y'ennyama awaka yeetaaga sitole 5 ate sitole 5 zifuna munaku nga 4 oba wiiki namba singa olaba bannamawulire engato zonna zaggwa olubege ng'ogyeko kati mwe bakwezi Robinson abasusumusa batuuse waggulu naye bannamawulire bali bubi eyo yembeera Prem 7 gyaleetera mugundi n'alaga emmwanyi ekazi 50 ekazi 100
n'araga square miles ettaka n'araga ab'engoma abalina amataka abalina ente empitirivu enyankole ye Prime Museveni ebyensi takyabi yagambye bo bagenda mu maaso ffe tusigale emabega yatulese ebitundu 98 ku buli 100 abantu bali bubi nakugamba nti ebitundu 6 ku buli 100 abaana tebeewandiisa ba P7 naye tewali afaayo senior 4 abantu tebagenda kukola bibuuzo senior 6 abaana tebagenda kukola bibuuzo abaana bavudde ku university ebitundu 6 ku buli 100 abaana university bagivuddemu bali waka tebadina sente n'ebyo byonna bina Prime Minister tabimanyi nze nayogedde n'abasirikale wala abasirikale abakulu benegize nabo abasirikale bagambye nti balina abaana naye tebalina sente sasulira abaana naye nga bali ku ddaala lya Kano bali ku ddaala lya Meja bali ku ddaala lya Meja General kakati ye Prime Museveni ebyo tabikyabimanyi tamanyi abantu yarowooza nti abantu bali bulungi Mr President leka kwebuzaabuza abantu bali bubi ebiguudo mu byalo biri bubi kakati President y'omu ku bantu abali enguzi anti y'omu kwabo abali enguzi Prime Museveni bw'obanga ofuna obuwumbi obukozesa obuwumbi 2 miliyoni 8 olunaku sente ezo zikozesa ki bw'oba togaba nguzi omanye enguzi ekwata oyo agigaba n'oyo agirya kakati bw'oba togigaba akati gwe sente zikozesa ki zigwawo nasaba ne supplementary jukira mu bbiri yali bbiri meka we yakosabira sente nazikwata sente naziwa abamemba wa parliament bamuyisize emyaka okujjako ekomo nibajjako ekomo basooka nibajjako ekisanja 5 najjako nawe bw'obanga okutta miliyoni 5 ku babaka 529 ze sente meka zavaawa bw'okwata sente n'owa bano ababaka 259 ng'obawa ku zino ez'okujjako emyaka zaali meka buli muntu buli mubaka miliyoni 2 ziyazijjawa ayinza okwogera gye yazijja ne bw'atunda ente tasobola ate tundanga ku nte Prime Museveni yatulimba mu COVID n'agamba nti ku musaala gwe bajjeko ebitundu 2 babiwa abantu ba bulijjo biri luddawa biriwa basobola okutubuulira gye biri yatugamba ku musaala gwe bajjeko ebitundu 2 babiwa abawejjere biri luddawa nga ne ziri ebitaano hamuze yawaayo maama Nabbanja ziyatwala mu banka tewali amanyi gye ziri kakati gwe abasajja abo era tugenda kubawa lisiti ey'abantu tetukyayagala mu kabineti mu Uganda muno kati bw'obala mu gavumenti ya President Museveni wuumula bw'oba towuumudde ng'okyalemeddeko Nabbanja Prime Minister oyo tetukyamwetaaga Matia Kasaija tetumwetaaga Franka tumwebaze tetumwetaaga Rafael Majezi owa local government Franka tumwebaze wa agriculture oyo yate oyo ye mubi nnyo sirika Nabbanja honorable Nabbanja Franka tumwebaze in fact yandibadde owokubiri kuddeko Amateya Kasaija bonna bazirya kuddeko Rafael Majezi wa local government kuddako Kahindo Tafire sirika n'ettaka lyokka lyeyabba eryebuyikwe limala ettaka lyeyabba eryebuyikwe limala ebintu byalina tubimanyi abadde aleeta wano byaleeta n'abijja Egypt n'abijja Brazil n'aleeta wano sukaali nga tasasudde na musolo yatumanyi ebintu byebakola tubimanyi Jimu Muhwezi tetumwetaaga mu kabineti ono omukyala mukamwana w'Obote ali mugundu wa sirika oyo Betty yes Amongi tetumwetaaga tetwagala speaker wa parliament n'omumyuka we tetubeetaaga abo nabo bagende tetwagala saabalamuzi Winyidoro ne mumyuka we Richard Buteera tetubeetaaga abantu tugenda twongera ku list minister wa gundi minister wa presidency Babaranda tetukwetaaga genda okitegeera ono gundi Lusi nankabirwa tetumwetaaga agende naye azirya tetumwetaaga anti kakati bona list nkugambye list mpanvu bwete waliwo ono Tomu Butime alimu simanyi mutuwalizima eyo simanyi ki anti naye tetumwetaaga Rebecca Kadaga tetumwagala atusirika
tulina lisiti yonna tugirina era ne iso erina lisiti iso bwetubanga kyetwogera si kituufu baako kyokola leeta lisiti entuufu giwa abantu mu opposition kati twakitegedde teri muntu kubanga tuyinza okutandikira ku Kyagulanyi yennyini Kyagulanyi ate agiri agijjawo gwe basolooza mutwaro wagulabako muddamuda wazirabako ze basolooza ebweru wategedde gye ziraga ze bajja eno zimanyi gye ziraga oyo yenna yona ekibiina kyonna kyetaaga kujjawo ekyo Kyagulanyi zaako Senyonyi zaako Lubowa hano kankubuulire gwe kyotamanyi nti omusango guli gwagamba nti yagujjayo teyagujjayo tagujjeeyo omusango Kyagulanyi gwe yajjayo gwe yali awabidde Museveni akati kambanyumize leero mu kitegeero ekyagenda mu maaso baroya ba Museveni basaba bilioni 20 nga bazisabye Prime Museveni aziba obooza omusango bamala okusaba bilioni 20 bano baroya beno basegona baani nga bagamba nti nga bali bamaze okuteesa ne Kiryowa kiwanuka Kiryowa basobole okubanga bafuna ki basobole okubanga bafunako sente era ne bakanya bafune ku sente bagabane omusango okusobola okukola ki kugenda mu maaso gugende mu maaso nga bagongere mu maaso basobole kulya sente zino kati Prime Museveni nasooka akwata obuwumbi 2 nasooka abubawa musooke mukole ki muteekeyo defense ne bawandika defense ne bagiteekayo bamala okugiddayo Segona n'agamba nti basajja mwe timugenda kulyako sente ne banne ne bagenda ne bakwatagana ne bano basinkana mu woteeri emu awo nga kugunda nga kufeeyawo wali woteeri awo opposite awo basinkana waggulu awo Segona ne basooka bamuwaayo milioni 3 Segona waffe akali amagwa nasooka kwata milioni 3 zigenda zikwata wakati bonna ne bagira bonna bagira naye ng'ebyo tebinatuuka okutuuka ku musango nga bamaze okugira gundi wano nga tebanaguteekayo nga bakuŋŋaanya obujulizi bateesa ne Rubongoya bamuwe bilioni 5 asobole okukola ki okubawa byonna byonna ebigenda mu maaso mu kibiina ebigenda mu maaso mu kibiina abibawe n'empoza y'omusango Rubongoya akwata gundi zino akwata DR forms azitwalira Kiwanuka Kiryowa bamuwaayo milioni 2 okiraba aziwaayo amala okuziwaayo akomaho eno kakati babikyalyawo nga bikyatambula bwe biti Kyagulanyi abigwamu agamba nti abange kiki kigenda mu maaso omusango mugulidde mbagamba nti sebo omusango gulina okugenda mu maaso nga bamaze okukola kibano bonna bano Segona bonna babadde ebigundigalo bindi batunda wano bwasi bwe bati gulina okugenda mu maaso akati munange ng'omusajja amaze okutegeera nti abasajja bamaze okumuyitamu balidde sente bagenda kulya sente n'omugenzi naye yalya omugenzi kanso oli omugenzi naye yalya kakati munange nga Kyagulanyi ebintu abitegeera nga bano bagundi Bakiryowa bagamba nti temujjayo omusango oyo diiru mujja kuba mugise nga bagamba Basegona nga Basegona bagamba Kyagulanyi tojjayo omusango tugenda guwangula kakati ng'ensonga zitambula nga ziyingirwamu abalamuzi ne bwawulira abalamuzi abamu nga balemeddeko kakati nga zingiddwamu abalamuzi mulimu abaali 5 mulimu abaali 2 abo buyinza obutabayingiramu naye singa waliwo omuntu ategeera ensi eno nga bwe bagiriddemu sente yantaddewo akakiiko akanoonyereza ebintu bino ekitegeeza President Museveni agabanye nyonze kubuulira amazima ekyo nkubuulira kakati Kyagulanyi bw'ategeera kati bw'ategeera Kyagulanyi n'agamba nti kati omanyi Kyagulanyi sente bwe zijja nga takufu ayinza n'okusalako omutwe Kyagulanyi ku sente tayinza kuleka kati Kyagulanyi bwabitegeera naga abantu bano bafunye sente ayita Segona amubuuza bale mwalidde sente naye lwaki mwaleese sente zo wandizireese eno netutematema nga Segona amugamba munange ebintu by'abalooya biba by'abalooya omanyi nga bwayogera ebintu by'abalooyazi biba by'abalooyazi balina okukola bino nti bwekyo bwe kiri nti ekale Kyagulanyi ng'aganza omusango ngugyeyo baali bakyateekateeka eno nga tawanyi kigenda mu maaso bano nga bagenze kunona sente endala kawungezi Kyagulanyi ku makya nakeera n'aganza engugyeyo yarangirira bulangizi nti engugyeyo era olutalo kuva olwo baakyawa Kyagulanyi olw'okugyayo omusango ogwo nebino entalo zonna zigenda mu maaso Segona kyekyasinga omunyiiza ate yeyeka bangi abakirimu abaali bakiryamu bonna baali bakirimu
Katonda wange kakati Kyagulanyi ng'agamba sente baleete bazigyeyo eri baleete eno kakati ono ng'agamba nedda sente za looya tezigenda wa Kyagulanyi kakati olutalo lwe lwatandikira awo Kyagulanyi n'afuna looya omulala omusango n'afuna looya omulala omusango ne bagugyayo nga ne bano tebategedde era tebategeera era kyabakola bubi nnyo nekiriwo wakati tayagala Kyagulanyi kubanga bamuyisa bubi nnyo President nawo okusaasanya bamujjako biliyoni nga 10 10 bazirya wasigaddeyo 10 bazijjayo bwe bate basaba sente ezo Prime 7 waali channel za Fazilaba yazogeddeko yagamwe abali ku channel mubeere ku channel zizammwe yazogedde fe tubeere eno naye obubbi buyitiridde nekiryowa naye twagala naye bamugobe ani anaamugobanga ate saba nguzi anti kati nze tukugambye nti twaleese lisiti wagiwulidde otuba tukyagenda mu maaso kati tugenda ku opposition oyogedde Kyagulanyi Seggona miliyoni 3 si bisatu byokka byebalidde bingi ne zino ze baalidde zino mbutwa twakitegeddeko UNRA waliwo sente ze yaleeta UNRA waliwo sente ze yawa enguzi UNRA yagaba enguzi Uganda Dairy Corporation yagaba enguzi waliwo ekibiina kino ekyemwanyi Uganda Coffee Development Authority yagaba enguzi ng'enguzi gye bagaba baleme ebitongole ebyo okubigatta kubijjawo ne baleeta enguzi kati tubuuza Seggona miliyoni 10 mmekazi wali oti si 10 zaali nyingi abaana batwalako 10 wali ozigyewa kakati nze kubuulira amazima abaana balidde sente twagala batubuulire sente ezo bazijjawa mwogere gye mwazijja Katuntu yavaayo alidde Bank of Uganda Lubowa yali eza Civil Aviation Authority Seggona alidde za UNRA kakati hati nze muwadanku nyingi bagambye yazinona mulimu abayuuni kankubuulire sente zajja abazireeta waliwo omuvubuka eyagirako okukakasa nti azifunye yamuwaako just miliyoni 15 zokka ebyo kiri very clear wekiri babbi gwoyogera ezo bakwata miliyoni 7 ne baziwa Mukasambidde kanso azireetere Honorable Lukwago ebintu bino byenjogerako bakwata miliyoni 7 ne baziwa Mukasambidde kanso zava mu State House zijje wa Elias Lukwago baali batunda obutale mu biseera nga baagala akkirize ebigenda mu maaso n'abalala ati ye bwe yasituuse wa Lukwago n'alowooza nti mbidde agenda kumulyamu olukwamulope nti nakuleetedde sente Lukwago n'azigaana ati bw'azigaana mbidde kye yakola aziteeka mu buutu n'agenda awaka Mukasambidde naye n'azirya bw'ati Mukasambidde waali mumuyite lusanvu yalwegga miliyoni 7 bazimu agenda zitwale Lukwago n'alowooza nti onamuteza akakolyo agikole ki asireke Lukwago n'azigaana naga atwala ebizibiti byotwala kakati ono n'azitwala bwe yazitwala teyazizaayo n'olwaleero kakati Mukasambidde yandibadde minisita kati kyekyamulemesa olwaleero kakati n'endagaano gye baakola ne Mao Mukasambidde yali wakuweebwa minisita naye ekigambo ekyo kye yakola sente yazirya kati bano abasapootinga bano bagamba nti oyo muveeko mwe mulaba abantu nga bagaggawadde nga balina emmotoka bavuga emmotoka ez'ebbeeyi bakatemayi sente gye bazijja Mukasambidde olusanvu yatwala awaka n'alutematema n'anywako akacaayi neyebwasiza n'omukazi nze kubuulira muve mu bintu by'okusaaga ati Lukwago Honorable Lukwago Road Mayor kyeyakola ng'akwatagana ne banne nga bagenda nga basinkana owekitiibwa Kigongo nga bamutoolera salaamu wali ku hoteri ye Maya baavaayo n'obuwumbi 9 Salongo Lukwago ne banne bonna tiimu yonna nga bwemba nnimba wano yita Sam Mukaaku yali wano mubuuze ensonga eyo batagimanyiiko tiimu eyalimu Kyagulanyi ne muganda we Nyanzi eyalimu Road Mayor Elias Lukwago eyalimu waliwo negundi bano baali abantu nga mwenda actually baali bantu 9 bagenda ne basisinkana Alhaji Moses Kigongo Mukaaku teyaliko
mu hoteli ye Mukwako teyaliko bambi musajja wattu Mukwako teyaliko kyeyembere eyo kakati awe bakolera endagaano eyogamba ntuleeta bamemba ba parliament 15 tubalese naye baffe naye bajenga aba NUP n'obukofiira bawambale abo nabakugambako era ekiteeso ekyo bakiteesiza wali we bakolera endagaano teri Kyagulanyi ne bane kwekalakaasa mu kibuga e Kampala Mukono Wakiso Mpigi bali bakola endagaano eyo era we bagambira tiwabaawo asimbako omuntu omulala kumusimba ku road mayor Lukwago ate ne baleeta Nabbiira Nabbiira sibe tebamuwagira sebo tebagenda Kadaala gundi ya gino naye tebagenda Kadaala wali yagenda Kadaala ka Nabbiira tuwali yagenda Kadaala ka Nabbiira sebo ejjukira yali ndagaano ne bajja ne bavaayo n'obuwumbi 9 abo ne bajja ne balya era kakati nebagamba nti nti tugenda kulaba engeri gyesobola okubayambamu n'okola ki sente ezo nga General Sale yabirimu era ekintu ekyo nakibagamba ne Rudi General Sale jjukira bwe yagamba Road Mayor namugamba sebo bw'oba ogamba nti sikuwagiranga ngenda kuleeta bwire obutambi babukwata obutambi weebuli Road Mayor n'akola sizifaya yagamba ataddeyo omusango naye aguleete ate guliwa kati anti byetugamba yagamba ntaddeyo omusango abantu temwogera ku musango guliwa ate guliwa guli ludda wakati ffe tetukuba bantu baffe bano bannabyabufuzi bannaganda baffe naye bw'oba okola ekintu ng'okimanyi nti mwalya mutegeere nti mukola ki kakati n'agamba nti banayiza essaawa nonkooyewo wale wakarega njagala kufuna kugunduka atofaayo tugenda kuzimbira amaka ag'ekitiibwa era mwebyo bateesa nti muzimbira amaka n'empuuga bantu babiri in fact bali abantu 4 bebazimbira amaka mpuuga bamuzimbira ku lw'Emasaka wano ndowooza bayitawo batya ojjaggamanya Maya ndowooza bamuzimbira amaka ganaatera okugwa banatera okugajja kw'engalo Elias Lukwago bamuzimbira amaka wano Bujuuko gende ku lw'Emityana omulala gwe bazimbira amaka ndowooza gawedde gabadde wano Matuga Matuga wali naye ali awo bali abantu 4 bebazimbira amaka Elias Lukwago n'ennyumba ya wano yakalina bagamba nti Sale yagizimba kakati ate bazimbye amaka ag'ekitiibwa ne wano Sale yazimbawo ndowooza naye amaka gali Bujuuko bazimbye amaka g'ekitiibwa Bujuuko ku acres nga 5 bagambye acres ndowooza ziri nga 5 n'egundi naye wanene nnyo wagazi awampuuga nawo wagazi kwegamba tutawaanira bwerere n'ensi kati mmwe kino kiseera kyakulya Robinson kino kiseera kyakulya Prime 7 ave mbino ebyokusaaga ebyokulaga firimu bawa ssente bayongera bano balaga firimu beebo abazirya okiwulidde beebo Nedala Senyonyi yalya ssente yazirya ate lwaki teyazirya gundi yalidde obuwumbi 10 Haruna Kasoro nga tebanamwogerako Haruna yalidde buwumbi naye ali ku lisiti y'okugobebwa yalidde obuwumbi 15 Haruna Kasoro ate bamwoge lwaki tebamwogerako naye ye omu kwabo betwagala bagobe David Bahati naye twagala bamugobe naye yaziridde naye bonna bali mu kulya ne lwaki opposition bebasinza okwerenga ennyo mu bintu by'embuzi nze kankubuulire bonna bali mu kulya Robinson abantu bali mu kulya n'eddiini Lubowa alina obujulizi nkugambye oli yatuuse n'okugyayo omusango loza lwaki Agugyeyo ate ffe tubimanyi ffe tubeera ne bwino yenna tumumanyi bano bonna benjogeddeko ensonga ezo ba tebazikola kubaveeyo boogere oba tebafuna ssente ezo mpuuga bwe tebamuzimbira maka ku lw'Emasaka wano aveeyo ayogere nti tebagazimba diira eyo yaliwo okikula ekiseera kye bayisa etteeka ly'amafuta nga bayisa etteeka ly'amafuta yaliyo yafulumya ababaka bonna ne bafuluma ne liyita nga taliiko bafunamu diiru baali bekalakasa ki nze kankubule Robinson wano nze mbulirwa mpa ssente nange kati njagala kulya buli bino bintu kati simanyampa nange kati waliwo omusajja omu yakufunye ennaku naga nti bambi tugumbi lwaki tebamuwa mulimu tewali asobola kukuwa bakufe batuwe oyogera nnyo anti kakati katwogere tukole ki ebbanga lyerimaze nze nkole ki emyaka gyemaze kati gyenyingidde kati nkole ki nkyasobola kukola ki kati bakuzimbira ennyumba nze kakati ate ennyumba ze bampe kashi njagala za buliwo mpanze netetenkanye panze wentuuse kati nze manyi oba ennyumba zemba kimu nze mumpe ssente ezabuliwo kashi nze nkole byenkola
Kwa kati tutika tuzisaba misana ulira tuzisaba kati misana kwanga bana abasajja bakulimba nti bali naawe ne bakubise emigo nenga bayiteno bone bafuna sente ngo tuwebuzo omuntu kubeera ne milioni 10 n'omusobo ng'oli roya omanyi banka weri nobeera nazo mu motoka nokwoshinga be bazoreza mu motoka boza se weboreza obukadde meko mu motoka kakati ate olw'endala ziruddawo Segona yali abisatu sente tezigenda na kwa akaunti bagenda na zawaka sente bazina mu mayumba oba kitegeera abasajja balidde sente empya n'enkadde kankubuulira amazima bagabanira mu buwumbi gundi mpabu muweyo buwumbi gundi muweyo milioni 7 gundi muweyo 5 gundi muweyo meka nze gatugume ndi wano ndaba kati mugamba njogera nze nkole sente zona za musoro tusoro batusoroza buri kimu cyona ne bakusoroza nze nanira akasomero nasomesizanga abana wano nakulabye wali obojukira banemesa esomero nerigwa singaze nkaba kati amoti yakulemesa amoto erosi wano ya amoti bamuyita mbayita muye bayita muye nembera sire tajja kuba bulungi tukume toyinza muze tukume tosobola kumukola ebyo n'obeera bulungi tosobola nagamba wanemesa essomero lyange amooti togenda kuzimba ssomero tosobola kubeerawo tosobola yagajjeewa yazimba mbwawo ng'agajjeewa mpozi nga waliwo gye yagize n'akoloboza egundi ly'omuntu ng'abugjeewa oyo musajja alina omutima omubi nali n'abaana ba Ssaabasajja Kabaka be nali nsomesaawo nga nasikaala zengabako kumpi ziwera 10 naye kakati byonna n'abiremesa essomero n'alimesa tosobola kubeera bulungi nga tugume wendi bwe kati kitegeeza n'opposition iyo nayo nanvundu nze kankubuulire bwe nabali mu kulya ffe tuli wano Robinson tuli mu kwogera wano n'abantu bali mu kulya bannamawulire lisiti eri bwete efuna sente kuva mu State House lisiti y'abannamawulire mulimu abafuna sente kuva mu State House ate nze kuteekayo nze nteekayo nange mbuddewo neteeka ate nga nteekayo gwe nindya ku kasente mwana wa nze buuza kidandi owa capital gwe twakolanga naye n'ekidandi yazifuna ekwali bazifuna ayongedde amaanyi mu by'okuzimba ze kugambye bali ku lisiti mu State House batwala bannamawulire era bannamawulire abo tebatukyaza ku mikutu gyabwe nobwakukyazaako enkya yeebuzaabuza n'akulemesa weebali bafuna sente mu State House bali ku lisiti abamu ate bafuna sente ate mu bano b'opposition kati lisiti za njawulo mulimu abali ku lisiti eri mu opposition lisiti endala eri mu State House kati ffe batuguma basoma amawulire gali agedda abali wano aboogera amazima tetulina we tuli hati ze embeera eziriwo nti abantu bali mu kulya ab'opposition boolowooza nti opposition bali mu kulya kati mbuuliraani bw'obala omusala gwa Dr. Besigye nga dokita oba nga bwe yali mu magye gusobola okukola ebintu by'alina ati ye yazijjawa yazijjawa Besigye yali mulwanyi anti tubuuza buli mulwanyi yali yeseneramu buli omu yali yesenera anti kakati tubuuza ye yabijjawa bw'obala ne byebali kasanga tiweyagula woka n'obala erirwa akabengo erukunjiri n'obala n'ebintu ebirala n'omusimbi gwalina ku akawunti ojjukira bagamba nti milioni 3 bazimuleetera n'azigaana ne zibeera mu nsonda okumala mwezi mulamba nze tuguma osuza milioni 10 wali sisula n'amalusu gayiika osula bubi sinza nakwebaka ku bizibu bye nina naye omusajja milioni 3 zasula wali nezisuuka kuddayo olowooza ye alina meka mulimu okutuguudiisa abantu mwena muli mu kulya abantu bali mu kulya nze nakugamba batuyudisa katusooka otubulire enteekateeka z'okwekalakasa kakati ffe tweteeseteese ffenna enkya okubeera ku palamenti tambula nga agenda okukola tambula nga alina gy'alaga tolaga nti olina ky'olina gwe genda ku palamenti twagala akakadde kalamba ak'abantu akagenda kubeera ku palamenti ate tetuvaawo okutuusa lisiti eyo gye twogeddeko bona nga balekulidde olwaleero kibooka enyosi waliko ekavule era omubaka zaake y'omukube bakutte ne batwala olowooza nti nno munaawona kibooko ya Museveni nkya kakati ffe twagala abantu bonna bategesi yo netegeere nti bulijjo Prime Museveni agamba alwanyisa nguzi naye kenyini naye tagirwanyisa ne bagenda ne kololo n'agenda n'abagirya ne batandika okunyumirwa nga bwe bagutenda Prime Museveni bw'aba ayagala okumanya nti abantu bali bubi nga takimanyi ampe ekisaawe ky'ekololo akimpe mu nnaku 4 nkijjuze abantu abali obubi nkijjuze kyetugenda okukola olunaku olw'enkya tugenda ku palamenti
bwe tuvaawo in fact tugenda kuvaawo ku parliament awo tugenda kumalawo ennaku ezo nnaku 5 ku nnaku 5 tujja kuba tumaze okukyusa gavumenti bonna nze commander of revolutionary forces for change enkya tetugenda kuva ku parliament tutuuka okutandika saawa mpaka kuva ku makya mpaka okutuuka olweggulo tebeeyibaala nobwe tutuuka saawa 5 ne balanga tetuliiwo saawa 7 tujja ogw'emisana tugenda kumalawo ennaku 5 mulimu abagenda okusula nga bakusulawo ekiro kya leero mulimu abagenda okutambula ku makya mulimu abagenda okujja emisana tugenda kumalawo ennaku 5 ate tetwagala abalidde bakyagwana tetwagala ojja twegateko nedda nedda totuleete kubanga mulimu abagenda okutwegatamu bano abagenda banyankula obusimu bw'abantu abagenda okuyingira amaduuka g'abantu abo si baffe era twategezza dda poliisi amagye namwena bekikwatako agezaako okukwata ku dduuka ly'omuntu agezaako okubba ekintu ky'omuntu oyo mumukwate anaakuba poliisi ejjinja anaarwana nayo mumukwate naye singa munaatutabula enkya lwe tugenda okutandika mugenda kulaba olutalo sematalo olutalo okutandika nze komanda tugume Gideon nze komanda enkya nze ngenda okumanda tugume wange mbulire ebigambo ebisembayo ate nze nenfuna omuntu n'abanga agira nemukwata bwente emundu nenjimujjako mujja kuwulira amasasi omanyi nze natendekebwa mu kulwanira mu tawuni mugundi bagiyita urban warfare oli city hunter urban warfare ndinga abasomalia ndinga aba al-Shabaab nga nagikute bwenti ojja kuwulira so twagala enkya olunaku lw'enkya bannange mutwegateko twagala betikamya IGG twegateko twagala abalwanyisa enguzi abali mu State House mutwegateko twagala mwenna abalwanyisa abali ebitongole binakyewa mutwegateko mujje kuno kwekalakasa kwa mirembe nze ngenda kuva n'amavunde ewange egayaaza nga teza bulijjo entonotono n'ekigundi kyengenda okwambala okumala ennaku 5 nga komanda bw'abeera ngenda kujja n'abantu bange betugenda okujja nabo mugenda kweyambawa okweyamba ku parapet waliwo toilet twabategeeza bazireke nga nzigule zaffe those are public toilets banazireka nga nzigule bwebanagana munabisalawo mu lujja tunagirawo tetunaffe buzibu tujja kuteekawo tunabiyoorawo oluvannyuma tujja biyoola luvannyuma tujja kutenaffe fennyini kubanga obuyinza kasita banaagaana twagala kusaba President Museveni tokola ensobi n'osindika amagye okujja okuba abantu abeekalakasa mu mirembe togamba omwana n'asindika amagye bw'ona okikola naawe tugenda kukutwaliramu twaddeyo tumusonyiye nga musajja mukadde nga tuli kuba minisita betwogeddeko awo bonna bagende amanye twagakugambye tetwagala kulaba ku Franka tumwebaze tetwagala kulaba ku Robina Nabanja tetwagala kulaba ku Faire Magezi tetwagala kulaba Haruna Kasoro tetwagala kulaba nyo sirika abo twaba kugambe Mateya Kasaija tetumwagala nagundi nono permanent secretary we ono gundo ono ngobi naye tetumwagala ate naye yazze muzibu nnyo akati abo ngobi naye azirya yes banduthi nankabi batuba kugambe abo list je tukugambye eyo tetujagala mu kabineti tubadde twagala gwe tukusonyiwe abo bagobe oleeta abalala kakati ate tutandike kuwa list eri mu bitongole bino ebitongole bya gavumenti naye tugenda gikuwa abali mu Uganda Airlines abali mu UNRA abali mu NIRA abali mu URA bona tugenda bakuwa n'aba Senyonyi nabo bonna tugenda muwa list bonna naye twagala bano osooka obagobe gwe tukusonyiwe naye singa onookola ensobi Mr. President enkya n'osindika amagye ku kkubo gaziyiza abantu okulwanyisa enguzi naawe tugenda kutwaliramu kubanga ffe twaze nga tumazeeko naye President Museveni abadde atera okugenda ekkololo mbu ku lunaku lw'okulwanyisa enguzi naye ddala bwe bagenda nabo ndabanga anti kakati olunaku olw'enkyawo mugenda okulabira ffe tubadde tetulina buzibu naye tetwagala kujjako gavumenti ye twagala kutereeza twagala tumulage nti palamenti balidde enguzi ekisuse katujje twekalakasa abantu ba bulijjo kakati ye bw'anaagaana ate natuba tukuba emigo ne poliisi netukuba emigo nkulayirira mwami byakagaba sebo owa poliisi omukulu sebo IGP tokola ensobi ne bakukozesa n'osindika poliisi kujja kutukuba gwe general kaindo tafire nawe twagala bakugobe tokola ensobi n'osindika ate poliisi kujja kutukuba
fe twagala tujje nga tuzze okulaga obutali bumativu akakande k'abantu kagenda kujja nze nsinziira Kyaddondo East gye ngenda okuva twanga nze komanda 1 agenda okula komanda 1 General Bigirwa ne banne bagenda kuveeri agenda kuviira saidi ye Busoga bona bo bagenda kutambula ekiro omanyi kati kino twakikoze nga bagenda okulamaga ne Juma Waso yangamye agenda kusinzira bwayi warabye bali abagenda okulamaga nga baveeri nga bagenda na mugongo abantu baffe batandise okutambula kati wenjogerera bigere bafutu tojogera futu soja tombulira futu soja fe kino kye tuliko kino tekirimu bya bufuzi si kya NRM kubanga abakungu be NRM abasinga okuba obubi tubamanyi bonna tebatwa abaana baabwe tebasoma ekyokulya tebalina ensimbo musimbi bagulira wano kakati twagala tukikole ekyo kigwe tugenda enkyo ku lunaku olw'enkya twagala akakadde karamba nga kali ku parliament akakadde ako akaramba nga katudde wali okumala naku 5 twagala President Museveni agobe bonna be tubagambyeko bonna abagobe bw'atabagoba naye tugenda mugatako tumwegobere President mugenda mugoba Biden yalekulidde bagamba nti emyaka gigenze kata asinga Museveni amusinga emyaka katulwaki President ono wakyala mugumu Museveni agenda mu 9 Museveni agenda mu 9 naye kakati omulaba nze kankubuulira amazima Museveni nze bya myaka tebyandi nkuteko naye ekintu kye yakoze okutandika okulaga firimu ng'alaga abagaga ng'atukookonya n'agamba nti baliyo balaba bwe basifana abo bennyini ababba ssente ate byalaga n'oyo minisita we ne minisita omulala gwe twagala era gwe tubadde tusinamwogera twagala Misa Kabanda agende ne mune kyofa togabye owe Kampala abo nabo bagende nabo batuviire tetukyayagala tuli banyiivu Prime Museveni bagobe gwosigale gwe tukimanyi nti oli musajja mukadde olina atera okuwummula owummule bulungi tetukulinaako buzibu tetwagala kugoba kwa pulezidenti nedda twagala gwosigale n'omumyuka obambi mukyala waffe talina buzibu talina bambi talina mukazi watu naku yakutuuka dda mukyala waffe gwe twagala mwe mutambuze eggwanga mwababiri mutambuze eggwanga n'abalala ne Katumba Wamala eri gyali mu wakisi oyo asigaleyo naye talina buzibu oyo n'abalala abakoze n'abakooba mwali Judith n'abakooba oyo mwali oyo ajja kusigala waliwo n'abalala ne gundi naye tetumwagala naye agende kulisi bali omunsi ali kulisiti kakati akalulu ka 2026 kokalaba otya kakati ako kakali luddawa tuwaliwo ekali okujjako President Museveni n'agenda okabeera tuyinza n'obutalonda embeera gye tutuuseeko kati senga enkya tebatukwate bulungi tuyinza n'obutagenda mu kulonda kintu tugenda kukimaliraawo kigenda kuggwerawo wekigenda enkya ogenda okukiraba omanyi bayimbanga waliwo bwe bayimbanga Songeni chama songeni chongeni chama songeni tujenge Uganda mupya songeni chama songeni chama songeni tujenge Uganda mupya niuli musajja abavubuka muliwa songeni mama songeni chama songeni tujenge basajja bo bonna bekwese olwaleero Mukaku yekwese Bigirwa yekwese Juma Waswa yekwese kyetuliko kikulu ng'oyise luddawo okutuuka eno ze kamanda ate kamanda otya kamanda tetulina kutya era gwe bakwata ne bagamba nti omukute gwe tununula akadde kalamba bwe kagenda ku poliisi kati naasigalayo twasazeewo bwe bakwata omuntu waffe ffenna tulumbe poliisi tulabe tanuyi oba asigala naye naye mujja hii ni nchi yetu Uganda ni yetu kila mtu wote kama wewe ni jeshi kama ni askari kama wewe ni wa polisi kama wewe ni mtu gani sijui ni wa nani sijui ni wa wapi
kuja. Hii ni nchi yetu. Maneno ya rushwa ni mbaya, maneno ya kura rushwa ni mbaya. Sitake watu, hii ni Kiswahili, kuongea Kiswahili. Wacha wewe unasema nini wewe? Unasema nini wewe? Unasema nini? Mungu wajikuwa kokozi. Nze tugume nkube nene bweti katusa ate ne kuba nentono ono oli bogira mbodi no wala boteka kugundu wansi mbodi wala bogira tugume kuba mundu no nze ndi wa ofe ya nechichi abani ofe ya ogenda okulira enchengeri je tugenda okugira mwe ekya kujja mukukanya ne president Museveni abasajja nga mwabagala nnyo Museveni kanye na ye yansomesa bwe nali nsoma yansomesa amanyengeri je nasomamu president Museveni amanyengeri je nkuzeemu yanzimbira akayumba ngagazimba amayumba g'abagundi gabampuuga batujoga bampuuga bakajja ono juzi mpuuga kitawe yarwanirawa kitange yarwana narwana ne Museveni naye baali bampadde owasalo ngeri yasuluka yarwanawa muve mu bintu by'okutusanyira muve mu bintu by'okutusanyirako ate ng'arwanirawa mwekati mwekamba bule muve mu bintu by'okutuzanyirako abantu bawa sente Kyagulanyi gw'obumbi 7 ansinga ki ansinga okusoma oba ansinga okubeera mu lutalo nga kitange yalimu mwe muve kuzanya kati nze negayire Museveni mwegamu ankoze eki kiki kyankoledde mbuulira kiki kyankoledde byembadde nsoma byonna yali ampaddeyo kasikaala yadde nti genda osome wano nkwaddeyo kasikaala nasaba scholarship mu State House oyo Bukenya nga ya minister wa presidency n'empapula zange original bali bazibulizaayo nga ndi wane endeje nemara omwaka mulamba nga sisoma abo basajja nga bannimba nze nali nfunye eki bwe namara okusoma bampa omulimu bagumpa kakati gwe ogamba oli Munyankole bw'oba oli ewammwe Omunyankole ewammwe ng'olya abaana bange baliirayo si Banyankole balyayo emmere omanyi abaana bange gye basomera gye omanyiyo nyentoba gy'otoba okufuna fees omanyi gwe nti engeri gye ntobamu okufuna fees omusajja ne ntuuka okulajana ne bampa n'obutwa nga baagala banzite ne muntu bwe bampa obutwa mwapaadde 10 basajja mmwe Museveni wapaadde 10 temwogera nze saagala kudda muntu kuwulya ng'ogamba nti goli Munyankole Obunyankole buyamba ki ng'Abanyankole gumanye Abanyankole abali obubi nenda kuleeta Abanyankole kubatika kuloole nenda kutika loole 10 nzireete nga ziriko Abanyankole abali obubi nzireete wano mu Kampala mu barabi ate no batuleetera ffe kambaleete mu barabi mwe mulowooza nkole bali bulungi embeera gye tuli mwogo ogimanyi noga nti gwe lwaki gwe oli Munyankole oyogera ku Museveni bw'aba agaba emirimu agigabira baani Abanyankole tugirina ng'omanyi Abanyankole abali mu buzibu obamanyi gweobamanyi enkole bw'ogenda Mwankole ntungamo waliyo omuntu alina eka 5 gyali taliyo mpozi bwe bezirina bebalinabo naye waliwo omuntu alina eka 5 ng'omanyi kiri Mwankole gwe tuli mu kanyigo naye gwe olyawo wasanga nga tulunda ente ng'omuntu alunda n'alunda ente n'atambula n'adda eno n'adda eri wakyali wasobola okulundira wa munne kati temwogera ffe temwogera tugumeze temunjogerako bwe mungamba nze supporting Museveni musupporting nga ampeeki yali yampadde ki kasooka nga ntandika yali yampadde ki nze tugume waliwo nsinza okusoma baleete mu kabineti baleete ebitabo byabwe babiteeke ku meeza nange ndeete ebyange babireete ngenda kujja n'empapula zange nzirage ensi yonna zonna balabe ne performance yange engeri gye nakolamu mu kirasi nze we nasomera tewali yansinga mu kirasi tewali nabanga first buuza bonna be nakola nabo babuuze bonna buuza be nasoma nabo ne mu primary wonna obubizi bwamaze dde okutuuka obumu ku parliament batuuse songeni baba songeni baba songeni tojenge Uganda mpya songeni chama songeni obubizi buno babuyiye ku kitebe kya Nuupu buliko Jowero Senyonyi kakati oyo kakati kankubuulire obulala bugenda kati obwo babuleete ku kitebe kya Nuupu 1 2 3 4 5 ate kakati kankubuulire baana mwe temwonoona bino ebintu balese bungi nnyo ate zo kankubuulire kino kati eyo ensonga kati ogiraba Kyagulanyi yagamba Mpuuga ntolidde miliyoni 5 kakati ate oli wakawumbi kamu naye tebalina kye boogera nga mulabe embeera ezo nammwe Kyagulanyi batukoze bubi abaana ate Senyonyi wa NRM batukoze bubi wa NRM yali yajjadde mu UP
Senyonyi wa NRM yaletebwa General Sare aje akwate yefuro when UP yali abadeko de when UP Senyonyi yali abadeko di alina kadi ya UP ajirina yajijawo temutubuulira mwe muleta abantu mwe muyite eno mwe mubawa sente ate mwe mugira bwe muti nze tugumeze kankubuulire encha munzite enfe encha nze ero lwalero kati nangirira ntencha either ndi mulamu oba ndi mufu kiki onangirira lero ntolwalero kubanga nze okunkwata togija kuntwala nga ndi mulamu nze togenda kuntwala nga ndi mulamu kwango bogenda kunkuba ebiso kati buno obubizi bwe bayiyeyo obutaano obulambirira kakati linde cheko genda kulaba kigenda kuwera ku parliament ekibuga kino kigenda kujula embizi nze kamba buulira amazima encha mugenda kulaba tetulina buzibu nammwe naye singa munaatutataganya encha ne mubaako kye mukola ne mutukuba emigo ne mutukuba amasasi amazima akatuna ate ffe twewaddeyo mulimu nze omukyala n'abaana nabatuuzizza jo nabadde ku ssomero ly'abaana ne mbagamba nti baana bange bwe munaba temuze mukundaba nze basiibudde wageze n'okola nabasiibudde abaana bange nabasiibudde abawala abaana bange abakulu abawala nayogedde nabo nabatadde bali maama we yatabadde ne mbabuulira nti baana bange ne mbasiibula olunaku olw'enkya lwe lutalo olusematalo olusembayo okulwanyisa enguzi eri mu ggwanga lino si ku bantu ba gavumenti bokka wabala n'abaliko opposition buli amanyi nti yali enguzi yadde aliko opposition enkya talinya mu kibuga ate kino sijowole Senyonyi kyatuuseko enkya talinya mu kibuga enkya talinya mu kibuga ate kisusse atuuka n'omusuulira embizi enkya talinya mu kibuga nze njagako Senyonyi oyo nze nabagamba dda nti bisekyezima amakya nabagamba dda kati olaba kyakoze olaba kyakoze ekibiina nze kibiina NUP kinka byamaziga olaba kyakoze ekibiina ate abantu bakika kyamu twabagamba dda tugamba nti gwe Kyagulanyi abantu boleeta gwe tubamanyi sambu kugamba wano ninga nti abantu boleeta gwe tubamanyi twebuuzeeko Kyagulanyi n'otugoba buli omu yenna naawe oli mu luwanguzi ne muganda wo muri wanguzi nyanzi twagala naye alekulire ave mu kifo ekyo tugenda kulumba ekitebe kya NUP tugobewo nabali banguzi nekyagulenga mwotadde ensi yonna balidde enguzi gwe linda ogenda kulaba buli amanyi nti yali enguzi yenna yagirya yenna kimutuuseeko enkya tugenda gogola Uganda omuntu gwe tugenda okusonyiwa nga bwe twabagambye tugenda kusonyiwa President Museveni kubanga mukadde emyaka gye woogiraba takyeyinza ate ne maama tabadde mubi naye ali awo naye ate mu minisito twagala muba muggyemu education naye twagala bamuggyemu naye maama naye naawe tuula ne muzeeyi ffe tujja balabirira maama ne muzeeyi tetulina buzibu nammwe Janet ne Museveni wo mwe bakadde baffe mwetuulire wali awamu ne vice tetulina buzibu naawe mukyala waffe owewaana ebukediya wano wosolo ti ndowooza eserere maama gwe weetuulire gwe twagala gwokole emirimu gye nga vice bwe kinaaba kiganye ono agira edda bbali gwe ekintu okitwale mu maaso njagala kubasiibula olunaku olw'enkya si lwa lutalo nti tugenda kulwana nammwe olunaku lwa kulwanyisa nguzi naye bw'oba omanyi nti gw'ogirya naawe oyagala kwegatta ku nguzi tugenda kulwanyisa tuze nga tumazeewo kamanda wanu Gideon Tugume kyekyogamba gwe kale abalungi abalebi b'ebikutu gyaffe gino mbadde ne Gideon Tugume wajambo mwebale kutulaba mubeere bulungi mwerawo viva Uganda.